bo bakkiriza nti muganda waabwe yakola ekintu ky'okukwata omwana. Abantu bano mu kubabuuza ku ddala ki ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa, ne bategeeza nga bwe basuubizza millions 3 okwennonga kw'otadde n'ennyumba emu bwe Namasuba. Jjukira Haji bwe twogerako talina nnyumba Namasuba okusinziira ku baffamire. Bino nno ababadde babitambuza bagenze wa minisita omu gye nabadde nange kamwa koogera. Oluvannyuma minisita eyabadde omukambwe ennyo n'abaako omuntu gwe yategeezezza nti bano abantu abaagala lwaki baagala kitegeeza omusajja alabika yakikola. Ensonga olwatugudde mu matu kwe kukuŋŋaanya abaka ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Tetugenda butereevu, ewa minisita tutwaleyo ab'eŋŋanda abo abatuufu. Munnayuganda gwangoberera bwe twatuuse mu maaso g'omuntu oyo omu yeewuunyiza era nga ffe ekibuuzo kyaffe kyabadde kimu, kuboogerwako ani ku bano abaliko abaana ku bali mu kwogera ani era abazze wa minisita. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega, enamba yange 0766599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abayinza tujja ne batuwako ku bujulizi wano mbayina naye tebajja kujja ku live, tebajja kujja. Okay. Ekyo kyonkubuli okujjako nga beereese naye bemmanyi tebajja kurange bakingamba kabasinga bamutya butisitule. Omanyi omuntu akulyako sente zo, waliwo wali wano agaye wefiya live kitegeeza weebali kati ye muntu akulyako sente zo mu kifo ky'okumubanja ate gwe n'otandika okumudduka. Kubanga abazanya kati okukumalamu amaanyi yeefuula asigala ng'akubanja nti malayo tukolere ku bintu byo. Kakati nga tolina gy'ojja kujja ssente gwe n'otandika okumwekweka. Naye olaba ensi eno ogiraba, tewali kyokola ne kigenda ku bwereere. Buli bw'okola crime olina okukimanya nti ojja mumusasulira. Golooza ajja ti byazaakola emabega, byazaakola emabega abantu bo tubadde tubimanyi. Ku luno Allah yamuvuddemu.
n'amwanika ensi yonna. Kati Kazibwe abantu badde tebamumanyi ng'abantu babeereyo mu madirisa baababba. Abantu abamu basinga amataka gaabwe, batunda ennyumba zaabwe. Owuliriza ng'abalimbye gy'abaleeta nga talinayo connection n'emu. Kubaleeta bo bafunye ssente kiwedde. N'abaleeta ne babasuula e Mexico, abalala ne babaleka e Nicaragua, abalala ne babaleka e Peru, abalala ne babaleka e Brazil. Abantu bafunira obulwadde mu kkubo. Owuliriza abantu beesisinkana mu kkubo nga tebamanyi, bagenda okwenyumiza nti Kazibwe yankozeeko, Kazibwe yankozeeko. Ate abasinga tebamanyi lya Kazibwe, bamanyi lya Luutu. Kubanga waliwo anaweereza message agambye here in America Kazibwe is known in Ugandan community. Itegeeza walinnya nnyo. No. Mu community kijyamumanyi. Ey'Abannayuganda. Eyawa America nene. Yes, osanga state yemu ng'erimu Uganda 2. Owuliriza abamumanyi si bangi. Singa abantu badde bamumanyi singa eyo crime ya stoppinga dda. Singa badde bamumanyi singa abantu bawaaba dda bikiya. Naye lwakuba tubireka, nze ndi musajja musiraamu. Samutemu tumuleka ne tugamba musiraamu tetujja muswaza. Abadde asinga state gy'asinga kutambuliramu. Ndoza Massachusetts eyo ne Texas. Mwasinga okutambulira. Ne Iowa. Osobola omuntu describing enfaananaye? Kyolekeza enfaananaye etya muntu nga ffe. N'omusiiga akafaananyi nti munene muwanvu bw'ati ne bw'ati. Omusajja wa Kiwago munene si gwegali awo talabika bubi. Si musajja alabika obubi, talabika bubi n'akamu. Kyova olaba abakazi bamweyonera nnyo ate n'ebigambo bye nga birungi. Yes. Wano mu Uganda olina bolowooza bayinza oba nga adiiringa nabo. Mbamanyi naye tojja basobola. Osobola tumentioningira gwe tofaayo. Mbamanyi muganda wange ate nga batemu. Kati yegundi gye nja okukuwa tokola ki tomala budde. Manyaako ky'osobola. Malako ky'osobola okole ki? Ebisigadde bireke. Gwe bayita Kazibwe. Ate nze bwe mankubulidde ekintu muganda wange. Bw'onoofunayo omuntu amanyi obulungi ajja kukubuulira nti omusajja kyagamba kituufu. Eggulu era bwewavuddeko abantu bangi babadde bakwogerako bingi nga bagamba omusajja oyo kyaliko kyandiba ekituufu. Ogambye asinga kuwangaalira wa? Mu Amerika. Mu Amerika kati sisuubira nti akyajjamu. Abantu bangi nnyo bajja kugamba nti ali mu Amerika, naye sisuubira nze ku lwange nti mwali. Sisuubira. Naye waliwo omwami eyazze ejjo n'agamba nti emisango gye yayina yagikola ki? Gyamugibwako. Naye nga simanyi. Naye wano kyangu nnyo omuntu ali mu Amerika bw'aba amanyi amanya ga gundi, amanya ga Kazibwe, agenda bugenzi online n'ateekamu Kazibwe. Bajja kuwa sitole ye yonna, bajja kubuulira osasulayo busente butono $15 n'oteekamu n'emyaka gye bajja mukuleetera bulungi nnyo. Kaakati muganda wange ngenda baleka. Naye Haji oyo mulaba. Haji yalifuuse ekyokulabirako. Abasajja bamulabireko. Abasajja babeera nnyo baddofe. Ebyo byonna badde babimukola kubanga yatuuka n'okugamba maama we nga bamugambye omukazi muveeko. N'agamba nze maama mundeke, nze ne bwe baŋŋamba Haji ati alina siriimu. Nze gwe njagala. Owuliriza? Kati ebintu ng'ebyo kwegamba tuli waredi. Omusajja tuyinza omulwanirira n'akomawo enkya.
ate waliko Haji yasooka kujja mu kkooti e Kajansi naliwo Haji oyo yayimirira n'omukazi oyo si bwe kyali kiri ekifaananyi baateekawo kiteeke yali sister we men ekintu ekyo kyanyiiza ne ŋŋamba omusajja ono ate yali yebambi kino kyatusasuddemu yali kati abantu beeraliikirivu Haji oyo wagamba otya kino kyakoze eki kyatusasuddemu Haji ono naye ketusuubire nti ffenna abasajja kituwadde ekyokuyiga naye ate kirala kye balina okujjukira abantu si buli bakazi nti bali bwe bati babayita batya bamaama bajja n'abaana baabwe basingle mother waliwo basingle mother abalungi nga tebasobola kukola bintu bifaanana bwe bityo naye lwakuba n'oli Hajati mufere ate yagenda era n'akwatibwako mufere kubanga Hajati ye ate abantu abamu bagenda ne bacomplaininga nti lwaki muleeta history wa Hajati bannange omusango gwa reepu si mwangu kutegeera okujjako nga tuleese history wagwabidde history wagwabidde ayina okuvaayo kati ekintu ekyo kiraba oyo Hajati kye yakola nyina Munnayuganda ali mu state bagiyita Maryland bamusiba emyaka 3 the same deal like that yakamala mu kkomera emyaka kati giweze 10 bintu bifaanana bwe biti ebya Hajati byakola ki byakola naye kale baganda bange kemberekereze n'abalaba gye bateeseeko n'ayina by'amanyi ajja byogere kale toyanza nnyo toyanzege naye beerako ojja kwetaaga kwendi mbeera mpuliriza kale bagita Ssekanyolya extra the undercover program jogera mu maaso n'okuba nga ate ogoberera yes hello toliyo kale katufune ku mulala bw'oba toliyo Roberto Meya jebale kosebo kaida na jebale Meya ngeyanza gulo musango wa Haji ngugendere ngutunulidde nnyo naye nze kyendaba nganze mama wa Haji yasiba Haji olw'ensonga zange lwaki zogere kati mama wa Haji yasaba Haji ono wabeera mulaavu asirwalira ddala kati mama wa Haji yatuula ku musalo n'asaba n'aga Katonda omwana wange ono njagala ave n'ono Hajati ompulira Meya bwe yasaba kati Katonda kyalina okukola Haji baganda be bamubuulirira ne bagamba bwesonyiwa oyo omukazi n'akola ki n'agaana nga oli bwagambye nti newabeera n'essirimu ze njagala Hajati kati maama n'asaba kyovula bagamba eriiso ly'omukulu abaddugala we bakola ki we walaba kati n'asaba maama we naggwa ku musaalo kuba mukazi akamukkiriza n'asaba bwe yasaba Katonda n'amujjukira kuba kati engeri gye bayiriddewo abantu omubiri Haji ne waba avuddeyo tasobola kuddamu ne bamugamba nti Hajati mwesonyiwe n'amuddira olw'ensonga abantu bakoze kati kino kino kye tuliko maama wa Haji yasaba omwana wange avudde atya ku Hajati kyova olaba Hajati yafunamu n'obuzibu wali eri webamugambira nti sitegedde bulungi maama wa Haji asibisa atya ati kikisitegedde bulungi pointi yagaliberekkiriya ati kati ye yasaba nga bw'osaba nti omwana wange Katonda nyamba omwana wange ave ku Hajati kuba Haji bamubuulira nga ava ku mukazi oyo kitegeera oba kyengezaho okukolaba kati nga bono kati Katonda alina kyaleetawo kyeyaleetawo nti Haji avudde etya ku Hajati kati kwegamba si mu bubi nti maama yasaba naye avudde atya ku Hajati yasaba badde sibuse kutegeera naye kati ngitegedde
otegedde meya nkutegedde taata mama tiyasawa mu bubi naye amuvuddeko ate kati katonda n'aleeta kino kuba abantu bamuyiriddewo aji omubiri bakoze kuba baganda be bamubuulira baga aji va ku mukazi n'agamba oba alina siriimu oba alina kati mama ye yasabanga maama kale tweyanza nnyo tweyanze njagala kufunayo bantu banga basatu ate neyongereyo n'emboozi yange kubanga kyalina bingi byenyina obbawa ate leero nkyalinawo njagala kukeerako nyina byenjagala omaliza Namillion oli otya ddi okusookera ddala nkwebaza data wange namufunye kale ssebo webale kusiima wa mitwalo 10 era nasiimye naawe webale tuweereza kubanga obudde bwo tetulina really kye tusobola kusasulamu kiri awo kumalayo naye naawe webale n'okkiriza nti ekiro kino nkibayisaamu ne information ng'ate ntaddemu obudde so weebale. That's great. So mbadde nsaba kuweereza kukola just a simple comment ndowooza kubanga eno case engeri gy'obadde ogituleetera ng'era tugigoberera from the beginning me personally buli lukeera ne mbirowoozaako nga nfunamu ekyokuyiga ate ekirala so kati okusinziira ku presentation yazzaako naye akavaako naye okugamba story yonna engeri gyetambulamu obumativu is a very very important thing okuba omumativu buli kimu because kirabika Haji largely is a good man. Alina ab'enganda bonna bamwogera bulungi abamwerekera ku mbaga bonna bavuddeyo abakola naye Sudan kwegamba nga buli kimu reputation ye emugoberera kirabika he's a good man. Naye Zuura n'agwa ku muntu omulungi ng'oyo naye nga omutima gwe si mumativu ne bwe yandibadde mulungi atya but also the other way round because Haji ono Zuura okusinziira ku kyentegera yali mukyala we wakuna naye oli omukyala Zuura gwe yagoberera bwe namulabye mu mawulire ng'abuulira personal story ye yajja n'abaana 3 ye ne Haji ne bongerako abaana 4 era okukomekereza nga Zuura byabadde amwisaamu ngazzeeyo ewuwe which is katerayi mukyala tudde ki mu maka so engeri gyamuvaako ezo dynamics ezo omu omukyala asooka 2 3 ate n'agwa ku Zuura ndaba he didn't have to so ndowooza nze ekyokuyigiramu ekyaleero oba wiiki eno kikwatagana nakuba mumativu mutima and it applies to everything else in life kazibe sente kazibe baana boba inaba abaana bo 2 bebo si kugamba abantu kye batera okugamba nti ate ozaalako wali n'ozaalako wali no to spread your chances nti gwozaala ebweru yabeera omulungi no you know kale neyanza sweetheart thank you so much kankuleke ate nfune ku mulala thank you too okay Simba Aya Meya. Ekiro. Mbadde njagala kunnyonnyolako ebintu bya immigration, how it works out in these Europe countries. The guy has explained to you the right way how it works. And I don't know actually how it works in America. Probably because I'm not American. I'm in Europe, England. Omusajja mwagala nnyo naye bundingize. Bakola bwe bati. If you become stateless, how do you become stateless? Kati omuntu azanga talina wagenda afuuka ng'abajju abajja mu myaka giri ne bajja ne babeera no so tebalina gye bakuzza kati bwe basalawo n'obagamba ensi gy'ovaamu ne bakuzaayo kwanza ensi eri neekudenying nti toli muntu waabwe when you come back obeera stateless definitely tomala nnaku nnyingi baba balina okuwa obutuuze kati mu America ate yo ate kyo kirala kyempulidde owulidde so okitegedde ekyabwe ekyo kirala tosobola kubufuna naye ekyebungereza naye kati simanyi at this moment naye edde ebiseera ebyaliwo mu myaka giweddewo ng'abantu bagenda ne bafuuka ng'eri ne babeegaana ne bakomawo obuzannyo bwazanyibwanga so kati kyembadde njagala okukomekereza nga njogera nti ebigambo bya mwami Kazibwe
ye ebyo ebintu abadde abizannya tuufu si bulimba bo babadde bazannya emizannyo gyabwe gyemizannyo bantu bangi bagibadde bagizannya ekyokubeera nti batwala abantu kati bamanya nti onadduka eno okyusa passport yes before here naye kati ekyokusula passport kati bano kyagaana ogisuula oba owedde kale keke Palma bantaddeyo keke Palma wangi sebo gye baleko kale naye gwe buli kaddo gya network nekiso kale nawe gyeba nange naye ekisookera ddala kansooke nkweyanze ku mulimu bambi gwe weewaddeyo bambi okubeera kale nga tusobola okufuna ku ebyo ebigenda mu maaso era nkweyanza ddala oli ludda kama kwongera omukisa oli ludda wa nze ndi Beirut hello na Uganda mutamba oli Beirut network ena wali ebikonkola kati ebya Israeli yes nkuwulira genda maaso nange nkwagala nnyo wangi yes genda maaso ekisookera ddala mbako tembadde njagala okubuuza lwaki agi tebagala kale kumujjako nkwaso kale kumupima kale kitegerere ddala ekituufu lwaki ekintu ekyo tebagala kikola kale kubanga ekyasookera ddala kale okulabira ddala nti awo awantu kale kirabika waliwo obulimba oyo omukyalo olwasookera ddala okugenda kale okuripotinga ku poliisi kubanga nze manyi omuntu oba kale ofunye ekizibu ng'ekyo ekisookera ddala oba olina okubeerako kale ne ka evidence etuwaaka yebulaabula owe Beirut funa endagamuntu genda maaso teesa njagala kuva wano njagala kuwumbawumba kyakabe nnyo meya weebale kubanga oweereza bale kuwuliriza naawe ate era neebaza nabo n'abagyekumirako ne bakulinda ate oba oli awo ne mbeebaza n'okuuma empisa ne babeera nga tebaliyonoona mukutu guno ate era ne mbeebaza okuba nga bakussaamu ekitiibwa nabo okukyewa ne bateweebuula nnyo ku nsonga eno eri mu ddiiro sooka okwebaza Katonda olwa Hajji okuba nti yasalawo n'asinza Katonda omu ye n'atasooka kujja mu mawulire naye Katonda n'ayitira mu ffe ne tubeera nga tuzuula amazima Katonda okuva lwekiri nti yayitira mu ffe ne tubeera nga tuzuula amazima nga Hajji tavuddeeyo kubanga ajjanga Hajji teyajja mu mawulire ekyo kyandaga nti Katonda mu nsonga eno mwali kuwumbawumba era nsinzikiriza mbe nga neebaza abo bonna abasobodde okubanga naawe babaako ettofaali bagattako obe ng'osaasaanya abangulira kaddata ne bangulira ne ku abo mbeebazizza nnyoako ensusu banaaye ffenna tusobola okikola wano mu bigambo naye okwevaamu oli n'agamba nti meya akakubeeremu batono kuba abatusuubiriza wano be bangi butereevu era nsaba ne Muhammad Nsereko kyawedde awo mu bukkiriza tugamba takbir abamu ne tugamba Allahu akbar kale naye nga weebale kubanga otembeesa ensonga zino kansuubire nti Katonda oba oli awo ajja kusasula mu musera Vincent Stewart odakiika ng'emu bbiri neeyongereyo meya gyebale kuwebala emirimu gyonna nze nsinzidde eno Mombasa Kenya oli Kenya be Kenya namwe kati mugibeerako tubeerako nze omu kuba kusindikako message naye bwe nalaba ensonga gye wali oliko bye naliko n'embireka era wampa essuubi ne ŋŋuma mu gye nalindiko kaakati okuva guno omusango gutandika ogenda okwetegereza
tukimanyi ffenna mu nsi muno ebiseera ebisinga wabaawo ensonga yonna abakazi bebatera okufuna favor buli kimu. Naye bwe nalaba nga Ajat tayina favor ng'ate abantu baze ku side y'omusajja era twatandika okubeera suspicious. Yes. Then bw'odda ku nsonga ya ono omwana mbugo baakwata. Bwe kiba nti ne Mr. Gundi Kazibu oyo yasulanga mu nnyumba eyo. Otyanga wabanga waliwo yalinya akatanda. Kisoboka okubanga n'omusajja oyo kuba wabanga muntu wabakyala nnyo. Nga naye asobola okusoberera omwana oyo kuba yasulanga mu nnyumba eyo. Nakyo ndowooza kisoboka. Okay. Nakyo ndowooza kisoboka. Kale. Ndabira ab'Ekenya bagambe nti mbaagala nnyo. Njagala omuyaka basemba. Sembayo gwe. Kazibwe sembayo mbenga ate neeyongeraho n'emboozi eno mbaweeye eddakiika nga 15 babiri. Yes sir. Menya we bali kuweereza. Nabo bali kusiima. Nze wabula kyendabye kati abantu b'olona nabo weetaaga nawe tukusabire mu gavumenti ofuneyo akamundu meeya kuba kati abantu b'olona nabo bayina emmundu. Anange embeera emundu yo kati mu mwana na simu naye kati weetaaga nayo akamundu sibanga nange ndi mbega. Pozi ngoli mbega wakazi bwe baba tugambye eri omuwala abeera kulebu n'abuuza omusajja yani oyo. Sibanga nange ndi mbega. Meeya olabika ennimi z'oyogera nze wansobera olabika oli mbega oyogera buli lulimi neŋŋamba meeya. Ndi omuntu asobola okwogera ennimi 20 zenjogera. Nange ndi wala siri mu ggwanga ndi wala nnyo sayidi z'entiire no kalina 2 ngewambaka nsiriko gy'abeera. Yes. Era mbadde nsaba Fulufega wanagira bulevuze musabire mugambe musajja ono tumufunire omusirikale amutambulirako. Eky'abasirikale tosaba abasirikale nina. Abasirikale olina. Rina aliawo mu comment ye mujasi wona mulabye dda naye nga miya tusima empereza yo webale munaye tuweereza kuva ku lunaku olusooka abala tebasiima naye ffe tusima muganda wange. Amira mpaka simedi yono abozi kukatola nyenda mubiri neyogereyo olwokulata abekwasaganya mpaka simedia omukulu meeya taata kulamusizaako muganda wange nange bwenti ebyaddala oli webala okuweereza nkulengera naye nsaba wa kitiibwa Allah omyotinze oba obadde nga sebo shahada togitoolanga sebo tugenda kutooza shahada ebyadda sebo oyina kutoola shahada kubanga mu butuufu olwaniridde muganda waffe mu busiraamu olwaniridde musajja munnaffe mu nsi Uganda okoze ebirungi nsaba Allah akusiime. Allahumma amen. Sofira nze ndowooza nga siriwe olunaku lwe nasooka okulaba ssebo nawulira nga atirisiti nange mu nsi Katonda alina abantu bansinkanyizza abalina omutima ogulinga ogwange. Bwe wavaayo n'olwanirira Haaji, nze Haaji oyo nali nnyonyo okuva e Dubai okujja najja mu musango gwa Haaji wallahi siyinza kuddayo nga teguwedde nga tafunye bwenkanya. Naye gwe otusinzeeko byonna abantu bamanyi ndi musiraamu nga balowooza omubiri gwenjo olwakuba nti musiraamu kati bali mu kwebuuza bujo meeya si musiraamu. Omulimu gw'okoze wallahi gwa kitiibwa nnyo nsaba Allah naawe akusitula amadaala awo wooli si we tukwagala. Abantu mu nsi bulijjo babadde bafuna obuzibu mu nsi nga tebamanyi Katonda akola atya. Baganda bange mwenna mu following omusango gwa Haaji guno mugenda kumanya Katonda butya bw'akyusa okubalaga omuntu omubi amujje mu babi amujje mu balungi mwenna amubajjemu. Allah bw'atyo bw'ajja omuntu mu balungi n'amujja mwenna ne mumwetamwa n'ensi n'emunyiga. Amena. Kubanga toyinza kukola mwami wo
gwomaze naye emyaka 10 n'omusasulamu ekyo ne Haji naye twalinze naawe n'agamba nti naye emyaka 10 ddala kye yalisasudde Hajjati kwata mwana we omwana gwakuzizza. Abantu ne tuvaayo ne tubabuulira amazima naye abantu lwaki bannayuganda tulwawo okutegeera amazima mumusazeewo mubeere nga wakama bwe tunaava wano kugonde yakufuwa akama era ssebo akadde konna teekateeka kuntwala Mekka. Ate ekyokubiri ssebo ky'olina okumanya abo abantu abagamba nti batiisatiisa simanya mbu mwekuume abasajja be muliko be mutambaala. Wallahi billahi tallahi Allah kye yategeka okutuuka mu bulamu bwo tosobola kiwona. Kati nabo bajje nga beetegese kubanga naffe munnange eddiini etukkiriza okwerwanako. Amina. Omusajja yenna omuntu omubbi bwakuyingirira ngoba omuntu yenna omubbi bwakuyingirira nga mu nnyumba towangayo ssente zo nti zizino ze munoonye sooka okube ku kikonde nze ssente yange bagitwala nnwana. Ye taata wange. Baganda bange bannayuganda bannange tufunenga okwambuuza nga mpumbawumba nja kwebaza Honorable Nsereko Muhammad Nsereko, nja kwebaza Madamu Furufiga, nja kwebaza mwenna banaye abafollowinga page ya Meya. Mwebale kama mtoto kila kitu changu iko naye akafinya finya roho yangu mpaka ikapina. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.